Ahead of the 2026 general elections, the Electoral Commission is organizing a voters' register display from April 25th to May 15th. Every registered voter is encouraged to visit their polling station during this period and confirm that your name, photo, and other particulars are correctly captured. Raise any concerns, report errors, and ensure that only rightful voters remain on the register. This includes the deceased, underaged, if any, or those who belong to other parishes. Be part of the journey to a credible, inclusive elections. A clean national voters register is a cornerstone for transparent, peaceful, free, and fair elections. Akuzomwezi nga 24 mwezi ogwokuna akakiiko k'ebyokulonda katandika okutimba enkalala z'abalonzi era nga kazze kakubiriza abalonzi bonna okugenda okukebera amannya gaabwe kakasobanga ddala mu lukalala mwegali olunaku olw'enkomeredde lugenda okutuuka nga tewali kwekwasa. Bangi badde balowooza nti enteekateeka eno tejjumbiddwa, kyokka omwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda Julius Muchunguzi agamba nti basanyufu bya ddala kubanga bakizudde ng'abantu bangi enteekateeka eno bagyenyigiddemu. Ennaku z'omwezi 25 April ogwokuna yasaba buli omu alina ekyokukola oba atuuka eri abalonzi oba bannabafuzi oba bannakyewa oba bannamawulire oba bakulembeze ku mutendera gwonna okubuulira abantu n'okubakunga nga bategeeza nti okufuna register entuufu buvunaanyizibwa bwa buli omu. Ekisinga nnyo okulaba nti abalonzi bekeneenya register, abafu baveemu, ebifu biveemu, abataliimu bagibwemu, tusigale n'abantu abalina okubeera ku register kweyo polling station oba ku byalo bw'oba ng'oyogera ku special interest groups, abavubuka abaliko obulemu n'abakadde. Muchunguzi agamba nti ebimu ku bivuddeko ku bantu obutabeera bangi mu bifo gye balina okukeberera nkalala beeyambisizza omutimbagano okukebera amannya gaabwe mu nkalala. Kale nno nga kino kiyambye bangi. Census gye twakamaliriza yalaze nti oba 70% Bannayuganda bali wansi y'emyaka 35. Kati abasinga abo bakozesa emitimbo gya digital. Tulabye ebiseera nga omutimbano gw'akakiiko k'ebyokulonda oluusi abantu baguyitirako bangi ne guvaako n'okuvaako nga okitegeeza nti abantu bagwejumbidde. Era twagala kubasaba beeyongere okwejumbira enkola y'okozesa tekinologiya, tuve mu bikadde tutambule n'ebipya kuba tekinologi eyamba okulaba nti omulimu gutambula bulungi ate gutambula nga tegulira bizibu traffic jam oba nkuba oba ki. Muchunguzi era yanukudde n'ensonga y'ensimbi akakiiko ze kalina okuwa ebibiina by'obufuzi ebiina ababaka mu paalamenti mu kiseera kino eky'ebyobufuzi eby'obululu, ng'agamba nti etteeka erirambulula bulungi nsimbi zino era nga baagala liddemu. Kirabika waliwo ensimbi za mirundi 2 naye ze tufuna ne tuziwa ebibiina by'obufuzi zikyali zimu ezo bilioni 10.1 buli kwota gye tubagabanyamu ebibiina ebirina abakiise mu paalamenti nga tusinziira ku formula eyateekebwawo mu tteeka. Kati abagamba nti ensimbi ezo mu biseera bino zirina okugabibwamu mu kyenkanyi, ndowooza tujja kwetaagawo okutafuta etteeka lino tutegeere oba litegeeza nti zino ensimbi kati mu biseera bino bizive kuweerezebwa ebibiina okusinziira ku maanyi bizidde ku kyenkanyi. Ssentebe w'akakiiko Juzi yayogera n'agamba nti ensonga eno baagitwalayo eri Ministry ya Finance abawa ensimbi ebibiina byonna ebyobufuzi. Era kakasizza ng'akakiiko bwe katagenda kwongezaayo nnaku za kukebera manya mu nkalala nti kubanga akakiiko abantu bonna kabawadde obudde obumala era nti ennaku we zinaggwerayo ennyo ezisigaddeyo buli muntu ajja kuba amaze okukebera erinnya lye mu lukalala.
kyetuva tusaba Abannayuganda bakozese mukisa guno nnaku zisigaddeyo bakebere bakwatako ekyokongezaayo sikiraba era akakiiko kagamba nti tekakirina mu program